Kano ke katundu kaffe ak'obadde okimanyi mu malindirire. Semeyi Kakungulu Lwakirenzi yasalawo okwesalira ddala ku bakyeruppe abafuzi b'amatwale ku ntandikwa y'ekyasa eky'e19 n'akola eddiini eyiye ey'Abamalaki. Ensonga eyamukozesa kino yategeeza nga bano bwe baali beerimbika mu bukristaayo ne bakola ebivve ebyali bikontana n'amateeka ga Bayibuli ate nga n'okugisoma baali tebagisoma. Kakungulu mu ntegeera y'ebintu yalaba nga abazungu baali bawuddiisa abantu ku nsonga y'olunaku olw'okusabirako nti olunaku olutuufu lwali lulina kubeera lwa mukaaga si lwa Sande nga bwe baali bayigiriza abantu. Ono yaleeta obukakafu nti Kristo bwe yattibwa yaziikibwa ku lunaku olwokutaano olunaku olw'omukaaga olw'okuwummulirako mbu luleme kumusangako nsi. Semeyi ensonga yayongera okugikubamu ekitangaaza nti ku lunaku luno olw'omukaaga abayigirizwa ne Mariya nnyina wa Yesu tebaagenda ku ntaana ku lunaku lwa mukaaga wabula baalinda okutuusa olunaku olwa Sande. Bino byonna bwe yabitunuuliramu yalaba nga alina kwekutula ku bazongo wabula akole ebibye bye yalaba nga bye bituufu. Semeyi Kakungulu Abaganda bangi abaamugoberera mu nzikiriza ye y'ekimalaki naddala abo abaayagalanga nnyo enkola ye ey'emirimu. Obuweereza bwe nga buggumizza emirandira abazungu baavaayo ne babuvumirira era ne bategeeza nga bwe yali nnabbi ow'obulimba. Wano abafuzi b'amatwale bano we baamuggyirako ekifo ky'okukulira olukiiko lwa Busoga okukkakkananga nalwo lugudde. Wadde baaleeta ebirungi mu Uganda naye abantu abo baali babi anti laba bwe baamuteekako akazito ne bamugaana okukola ebintu ebimu nga balaba ayinza okubayitako. Kino nno kye kyamuwaliriza okukwatamu obwanguwa amakanda n'agazza embaala eruuyi olwo mu maserengeta g'olusozi Elgon mu kifo ekiyitibwa Gangama. Wano sigenda kusukkawo ate olunaku olw'enkya twegatteko tulabe biki bye yakola ng'atuusa embaale. Ku lwa Kingdom TV Amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.